Bobi Wine awanda busagwa. Buli wawulira nti nno baleeta bato oba bagenda kuleeta Kikonde wakati we ne Muhoozi, Bobi Wine ayongera kubanga aswakira buswakizi ng'ennumba, era obusungu ne bugenda maaso n'okubanga bumulinnya n'okugamba nti naye nammwe muluddewo, fight mugireete tulabe twawule abasajja ku baana oba twawule abaana ku basajja. Wabula tubadde tuli awo, Muhoozi is back like he never left. Akomyewo ku mutimbagano gwa Twitter, wabula ng'obusungu bwalina ku Bobi Wine omulundi guno agaseemu n'okuba nti amuvumira ddala direct nga bwe tugenda okuba nga tulaba ku video eno. Muhoozi mu kukomawo kwe ayongera okukkaatiriza nti olulwana wakati we ne Bobi Wine lulina okuba nga lugenda mu maaso. Tutandike nabutya bw'atandise. Muhoozi akaunti ye badde yagikweka obanga yagideactivatinga okuva olunaku lwe yagamba nti agenda kulwana ne Bobi Wine mu Kikonde. Bwe amala okubanga akola posti ezo yagikweka, era akaunti ye badde terabika. Wabula olumaze okubanga ekomawo epaba we yakoma ku by'okulwana ne Bobi Wine watandikidde. Asoose kugamba nti where did Kabobi challenge me? I have not seen it. Bwatuuse abuuziza bonna ababadde ku mukutu nti we sibadde Bobi Wine ddi oba kiki kye yateekawo okulaga nti agenda kunchalenjinga, kubanga nze sibaddewo saabiraba. Kati wano Muhoozi abadde abuuza abantu bali ku mukutu guno gwa X gwatera okukozesa oba ogwa Twitter. Ngenda kuba nkulagako Bobi Wine eri gye buvuddeko. In fact nga tetunagenda wali wa Muhoozi wabuuliza oba wabadde agenda maaso okubanga abuuza Bobi Wine we yamuchallengingira. Muhoozi asoose kubanga annyonnyola n'okweweranga bw'ali omusajja omulwanyi ennyo, era nti omusaayi gwe gujjudde obulwanyi ne ssekulwana yenna. Mu kiwandiiko oba post gy'asoose okubanga akola nga tannagenda ku bya Bobi Wine, asoose kugamba nti in my life I have never feared fighting, nti mu bulamu bwange nze sityangako kulwana. Even as a small kid, I always fought bigger boys. Muhoozi n'agamba nti ne bwe yalinga mwana muto bw'ati yalwananga n'ebivubuka ebikulu oba ebisajja. N'agamba I guess it's my mother and grandmother's gene in me. So Muhoozi wamaliriza wali okubanga yeewera ne ssekwewera yenna nga bw'ali omusajja omulwanyi, era nti ye bwe yali omuto yalwananga ng'akuba n'abakulu abaali bamusinga obukulu. Era agambye n'okugamba nti I guess it's my mother and grandmother's genes in me. Ng'agamba nti alabika omusaayi gwa maama we ne jjajjaawe gwe gutambulira mu ye gwe gumuleetera okubanga alwana. Kati nno waliwo amuleetedde post ng'emulaga ebigambo Bobi Wine bye yamuddamu. Waliwo amukubidde screenshot n'amulaga nti Bobi Wine yakkiriza challenge ey'okubanga balwanagana. Ojja kujjukira Bobi Wine yagamba nti challenge accepted. If you beat me I will quit politics, and if I beat you you quit alcohol. Say when and I will say where. Bobi Wine yali agambira nti akkiriza challenge, era nti Bobi Wine waanaamukuba ajja mujja ku mwenge, ate ye Bobi Wine waanaakubwa ajja kubanga ava ku by'obufuzi. Muhoozi akwotinze ekintu kino n'agamba nti if he said this, tell him the box match will be in a special
safe house. I have prepared for him. We will take him there soon. Ate General Muhoozi fight olulwana lw'omuringi ate ayagala ddutwala mu safe house. General Muhoozi ajjayo ebigambo Bobi Wine bye yayogera n'amwanukula n'amugamba nti bw'abanga Bobi Wine yagamba bw'ati ngenda mutwala mu safe house. Jab. Aso mbadde kugamba nti General Muhoozi wali agambye nti bw'abanga Bobi Wine yamugamba nti ajja mukuba amugye ku mwenge ate ne Bobi Wine bw'akubwa ye Bobi Wine ave ku byobufuzi. General Muhoozi n'agamba nti bw'abanga Bobi Wine bw'atyo bwe yayogera General Muhoozi agamba nti boxing match egenda kubeera mu safe house nga naye eri special nnyo. Era General Muhoozi agamba nti ategekedde Bobi Wine bulungi nnyo. Era General Muhoozi n'agamba nti agenda kutwalayo Bobi Wine mu maaso awo mu bbanga si lyawala. Agenda kukwata Bobi Wine amutwale eyo balwanire mu safe house munda mu kifo ekiri special. Tuba tuli awo ate tweet eno endala kugambye ziri mu kufubutuka ng'amazzi. Time check ziri ssaawa 7 wenkoledde eggulire lino nga General Muhoozi agenda maaso olw'okuba nga awanda muliro eri Bobi Wine okufaako obufi. General Muhoozi agambye nti I forgot to say one thing. Bobi will never return from our boxing match. Ate ne bino byabaddemu. Wuliriza. General Muhoozi agambye nti mbadde neerabidde okubagamba Bobi Wine tajja kusobola kubanga akomawo nga tumaze okubanga tulwana oba nga tumaze okubanga tugenda mu match y'okwekuba ey'ebikonde. Bobi Wine wammwe tajja kukomawo. Bagenda kulwanirawo bano tebabanga bagenda lwanira mu ggulu nga tetumanyi omutadde. Was a threat. Jab. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jab, right. 2. Mchala gwowulidde mu background mu ka video piece ako kenva okujjako katikati ye mchala wa Bobi Wine. Omuchala amanyiddwa nga Babi Kyagulanyi, Babi Itungo. Ng'agenda maaso okuba nti awadde bbaawe full support ebbanga lyonna. Era Bobi Wine agenda maaso okuba nga aspiring awali nga bamutendeka Ekikonde. Nga Babi wagamba nti concentrate. Agamba bbaawe His Excellency Bobi Wine nti sebo kakkana concentrating ekintu okinyweze bulungi ogenda okutuuka nti waliwo ssaawa y'okulwana boxing match yonna ng'oli fit ebitenkanika. Kale tukomewo wa General Muhoozi. Kugambe General Muhoozi ali mu kufulumya tweets ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu. Mbeera nkyali eno kwa video ka Bobi Wine ng'alwana nga General Muhoozi ayongera ateekayo tweet endala. Mankyali eno ka video ng'alwana nga General Muhoozi ateekayo tweet endala. General Muhoozi ataddeko bw'ati agambe nti but if I arrest him now tinaye singa mmukwata kati and bring him to my office ne mmuleeta mu yaafiisi yange he will start urinating like a woman. Eno boxing match enaggwa. General Muhoozi agamba nti waakwata Bobi Wine n'amuleeta kati Bobi Wine ayinza otandika okufuuka ng'omukazi. Jab, right. 2. Jab, post jab. Jab, post jab. Right. 2. Jab. Kugambye tuli eno ku fight ebintu tebinaggwa. Bobi Wine bw'ogenda maaso n'okubanga omwetegereza buli waagenda maaso n'okubanga training ebikonde Bobi Wine abeera mukambwe nnyo. Era awera wabula ate mbadde njagala okumaliriza story eno
ate General Muhoozi alina akalala kagasseewo naye katusooke tulagibe Bobi Wine engeri gye yeeyisaamu ng'alwana. Jab post jab. Two. Left two. Live. Two. Jab up left two. See them jab up left two. 1, 2, 3. Bobi Wine alina engeri gye yeeyisaamu nkola ya mpologoma. Kale mbadde njagala okumaliriza story ate General Muhoozi n'addamu n'akola ka tweet akalala. Akoze ka tweet nga kagamba and then Muzeeyi will arrest me for violating his human rights, but by that time he would have soiled his pants as well. Wow. Bannange General Muhoozi agambye nti bwana amaliriza okukyagguwa Bobi Wine nti taata we ng'olwayogera ku President Museveni nti ajja kuvaayo amukwate olw'okuba nti General Muhoozi ajja kubanga atyobodde eddembe ly'obuntu lya Bobi Wine. Wabula mbu ate ye General Muhoozi ajja kuba mugumu taata we ne wanaamukwata olw'okubeera nti atyobodde eddembe lya Bobi Wine nti ye General Muhoozi ajja kuba ekikyakimaliriza ekyokulaba nti Bobi Wine embeera yeeyonoonedde. Bannange bigambo nga bizitobwa bino. Kale kati ekibaddewo olunaku olwaleero ku ssaawa 6 ez'omutuntu ku exando ya General Muhoozi wakutte pen olupapula n'atyping oba wakwatidde essimu oba tablet n'atyping ebigambo byonna by'atypinze. Kino kyongedde okulaga obukulu bw'ekikonde wakati wa Bobi Wine ne General Muhoozi Kainerugaba. Olw'ensonga bw'obanga oli muntu agoberera nnyo emizannyo gy'ebikonde, abalwanyi bwe baba banaalwana ebiseera ebisinga basooka kuwaanyisiganya bisongovu. Oba okategedde? Era ebiseera ebisinga bateekawo nnyo embeera ya tojja kusobola tonsobole. Awo tugenda kuddawo. General Muhoozi okumanya mukambwe nnyo yatandise dde okuvuluga emirimu Bobi Wine gy'ali mu kukola. Ojja kujjukira nti Bobi Wine alina olukuŋŋaana lwe yalimu ng'ennaku z'omwezi 26. Omukyalo oyo Lisa Chesney yagera maaso okuba nga asinkana Bobi Wine n'asinkana omukulu Rubongo ya SG. Wabula General Muhoozi bino byonna yabiyeeko amazzi n'agamba this was a disastrous meeting, the UK should be ashamed. Ng'agamba nti luno olusisinkana luno Bobi Wine yakola n'abakulu bano lwali lusisinkana lubi. Luno lusisinkana lusaanyawo busaanya terulina kye lugattako. Awo nno General Muhoozi n'agamba n'ogamba nti Abangereza balina okutandika okubeera nga baswala. Abangereza balaga okuswala mu bbo. Bakkiriza batyo omukulu okubeera nga akola ebintu bwe biti. Olwayogera ku counterpart we His Excellency Bobi Wine. Era nga ye General Muhoozi alaga nti Bobi Wine byakola tebisaanidde. Era n'olukuŋŋaana olwo Bobi Wine yalina n'abakulu abo agamba nti lwali terugwana era lwali lubi. So mbadde nkugamba nti wetugenda mu boxing, wetugenda mu bikonde, azina ebikonde ebyaddala, abalwanyi ebiseera ebisinga bagenda maaso n'okuba nga bakola embeera y'okuba nga beeyogerera ebisongovu here and there, ne bagenda maaso n'okuba nti no buli omu agamba tonsobola onsobola, ebintu ebifaananako bwe bityo omukwano gwange genda maaso okuba nti olaba ate ng'owuliza. So essaawa zino Bobi Wine ne General Muhoozi bali mu mbeera eyo ey'okubeera nti buli omu waakwata ku munne kati amuweereza biri hot. Ojja kujjukira Bobi Wine yagenda maaso n'okuba nga alumono ng'amugamba nti ogwo omwenge ngenda kugukujjako. Kale noono n'amugamba nti ssebo ngenda kuba nga nkuleetera okuba nga empale zo zigenda maaso n'okuba nga zitoba. Kwega buli omu akwata munne bw'amukwata tamuta. Ekitegeeza nti fight eno singa bukya buki n'egenda mu maaso n'okuba nti ebeera
aha bajja kutuwulira era bajja kutulaba. Wamma golooza fight ebeere mu safe house nga General Muhoozi bwagamba oba fight tugitwale busaabala. Wandikawo mu comment section. Ejo kuna Farms Company Limited mukwano gwange bano bakuguza obukoko okuviira ddala ku bw'olunaku olumu n'enkoko ezikulidde ddala. Baina omusawo ow'ebisolo ate era wamu n'ew'enkoko. Wobeera kasitoma waabwe omusawo yabeera agenda kukolako ku bwerere. Basangibwa Ntinda kumpi ne Victoria Church era masiro okuba nti obagezaako obagamba nti video wagirabe kwagaliwo bajja kubanga bakuwa discount. Abaseddi omusunsuzi yenzaaliwo era nzaali kuleetera fight eno ng'ebaddewo ku commentary okitegeera liking a video.